obukulembeze bwe tugenda okulonda obw'ekyalo tubwagala nnyo okusinga ebirala byonna. Era njala kutegeeza betuvuganya nabo ti n'omulundi guno twetaaga ekyalo okusinga ekirala. Era mwe abakulembeze abali wano, buli ali wano amanye nti omulimu ogutuleese olwaleero kwe kugenda okuddayo okusiga ensigo ey'emyaka emirala 10 mu maaso. Emyaka emirala meka mu maaso? Njagala okusookera ddala okubakakasa n'okubagumya nga tuli bumu nga bwe tuli wano, teri kigenda kugaana era tugenda kuwangula obululu obwo. Kakasa mukimanyi nti kisoboka era kijja kuba, era tujja kulwana, naye tetusobola kutuuka ku ekyo nga tetuli buki bumu. Olukiiko luno lwali baddefuga gyanasooka embayozeeyoze besirabangako ti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mwebale kumunoonyeza akalulu akangi, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba mmwe basagguzi. Ate yalambeebaze n'akalulu ke mwanoonya ak'ababaka, kubanga buli mubaka yalina akalulu, newankubadde tetwakola bulungi ku leve eyo, era sitiiru mwakola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate yambeebaze akalulu ka chairman wa district owa Mukono, mwebale obuwagizi obwo. Ate era mwebale kunoonyeza ne bakansalas akalulu, era mwebale. Mwebale okunoonyeza bassentebe b'amagombolola akalulu, kuba amagombolola agasinga gonna gaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati wansi yessaawa twagala ero situ, ate twagala n'ero siki, oba tutya oba tutya, twagala kulaba nga tuwangula akaki akalulu. Era munywere, era mbasaba nga Pulezidenti we yatugamba ekisanja kino teri kukola ki, teri kwebaka, teri kukola ki, teri mowaki, teri mowaki siriipu, tulina kukola ki? Abakyala n'abaami obudde kati tubumalemu kuzimba ggwanga lyaffe. Naye okuba tugenda kuzimba, tulina kutandika wansi kusimba ki? Mirandira. Njagala kwebaza nnyo Mama RDC basanyufu ng'ekibiina kya NRM, era tuli basiimu, era ssebo gwe gwatumye tugambira RDC tituli bamativu n'obuweereza bwe ng'ekibiina, kubanga tulina ensonga eziri wano mbakulembeze b'ekibiina nnyingi. Bwe twalisuubidde nti maama waffe oyo yalibaddewo n'amanya ekibiina bwe kikola ki n'ebizibu ebiri ebyo, twagala okunogera eddagala tusobole okuwangula akalulu. Naye tukusaba peeni eyo oginyweze, meseji yaffe ebe ng'egenda. Ekisookedde ddala mwebazizza, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Ekirala, abafuga eggwanga lino, abayimiriza eggwanga lino, abanoonyeza gavumenti okugibezaawo beebala, ate nammwe ne mukola ogwammwe ogw'okubakuuma. Kati obutabazaamu maanyi, ndi musanyufu nnyo nga mbalabyeko okujja okuzza mu bantu bano amaanyi. Wansi eyo eriyo ebizibu bingi bye twagala ennyo mumanye. Newankubadde omuntu ayinza okugamba mbu ate abasirikale bakibye eki mu lukiiko lwa NRM, naye twayisa olukiiko luno nga lwa district, nga bulimu ab'ebyokwerinda,
tulina ensonga z'amataka, tulina ensonga z'abatiisatiisa abantu, tulina ensonga ez'ababbi ab'enjawulo. Wano waliwo information nyingi era mujja kuleka wano ennamba abantu bano baba baagala okwogera nammwe. Bassentebe aba NRM saba mwenna musitukeko mutandika okulembera nga muli contented. Akakiiko akalangirira ebyokulonda kamala okulangirira omuwanguzi, teriyo mulala addamu kulangirira. Akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda tukalina kamala okulangirira omuki. Kakati abawaabye nze nabasaba dda nti bakkirize baleme kusasulira bantu ssente, baleke abantu bakole emirimu gyabwe. Njagala abakulembeze mwenna nga bwe muli wano, buli ayagala okumanya ki ekituleese wano, tuzzeeyo ku kyalo buli omu gye bamuzaala, buli omu gye bamukola ki. Ffenna tuddamu okulabagana. Nze ndi w'Empenja Empatta, ekyalo kyewaffe banga bakimpangudde sidda wano kubeera ssentebe. Kate mbankola mulimu ki? Kikali buli mukulembeze ali wano, obujulizi buli buli omu ku munne kumukakasa nti kati tuzzeeyokka. Nga sinnaleeta gombola y'Empatta, nteekwa kusooka kulwana ku kyalo wenva. Njagala kubategeeza nti President yatuwadde support era mugenda kufuna support egenda okukola omulimu wansi eyo. Era bali mu kuteekateeka oluteekateeka olw'amaanyi era ebikozesebwa bigenda kukola ki. Neffe twagambye nga bannamukono tetugenda sooka birinda, kubanga okuva leero ke kalulu, okuva kati olwaleero era tukoze loosi nnene nnyo, kuba akalulu we katandikira n'okuwandiisa abalonzi. Mulina okufuba okuddayo muteeketeeke ebyalo byaffe. Akalulu kano ka mugongo. Abasecurity n'abayise nga njagala batukakase nti wansi eyo yonna tugenda kubeera nga tuli safe. Abantu baffe abasinga bakyala n'abantu ab'enkanaajalu na Ssemakula ffe abanafunafu, kati ne wabeerayo bano abaakavubuka abo. Naye ne mu bavubuka abo kati olwaleero bonna bayagala fulaga ya NRM, kuba bakitegedde nti NRM yekola ki? Yeteeba kati ye kw'osaba otya obwerosi wano nga te President wa NRM ate wa Nuupu nga talina mu ggwanga, okaagaza ki? Oba okyakaagaza ki? Kati kitegeeza nti kola ne gavumenti eriwo ekola ki? Etambula. Mugenda munnyonnyola abantu nti kati gavumenti eyaffe eya NRM yeefuga, ate mulekerawo okwenyooma. Kyova nti kinnumya ennyo RDC obutabeera wano kubakakasa nti agenda kubawa obukuumi bwonna obukola ki? Naye omubaka kasita waali ajja bukola ki? Kubanga waliwo ebitundu n'ebyalo bye tumanyidde ddala nti effujjo mpitirivu obungi, naye nga twagala nnyo ssebo RDC okulaba nti tufuna security etumala wansi eyo. Ate twagala nnyo okulaba nti buli kasooka konna ketuba tulipootinze poliisi ekateeka mu nkola. Abantu bano basobole okubeera nga bakuumibwa awatali kutya, awatali na kukangibwa. Akasooka akalala, mwenna bakulembeze bijja agenda otusomesa, kuba n'abayagadde ajja atusomese, buli omu adde yasomese. Njagala atusomese okulonda bwe kugenda otutambula, n'omulala adde yakole ki? Nekonaasomesa naye asomese, tugenda otuuka okugenda ku kalulu nga tumanyi kye tugenda okukola ki. Naye waliwo kano era mukegendereze naddala abalina amasomero ga secondary. Abantu bano
baagala kugenda mu masomero ago okuligestalinga abaana, naye tekikkirizibwa okujjako omwana nga mutuuze ku kyalo okwo. Naye waliwo abaagala okukozesa omukisa ogwo bagende mu masomero, bakolagane n'abamasomero, abaana abo bajje bayiike mu maki mu layini. So mukiteekeko nnyo, awo enjagalira security okuteekerawo nnyo ddala ki RDC. Awo twagala okubeera nga ofiisi yammwe etuyamba egambe ba headmaster obuteyingiza mu kalulu kano katabangula okujja ng'omwana wa ku kitundu ekyo. So n'ensonga eyo mwena basentebe mugigoberere n'amaanyi. Ensonga endala basentebe nti nga district tugenda tambula mu magombololo okutandikira ddala olw'enkya nga tujja tumanya ebizibu ebifa mu magombolola gammwe. Ate ekirala nammwe twagala kati kubatika nze ogwange gwaggwa LC5 chairman ali wali kakati ogusigadde nammwe kubagamba tibachairman b'LC1 mu bampi awetagisa wonna ate abantu tebaliiyo kati mwe mukyagala akakattu n'akawalu kati mugenda kumala kubateekayo. Akati awo tugambe nti ki twagala tujje mu magombolola ng'egombolola yonna kapeti kuva wansi kapeti, temuteekayo kakongekongeeyo kasubi kokka mulienyawo. So naye ensonga mugikwate n'amaki n'amaanyi. Ebikozesebwa bijja. Pulezidenti kakasa nti yatuwadde biliyoni za 5. Biliyoni za meka? Esi za mukono temunsa waki wansi. Ensonga endala gye neewuunya era gye mbadde simanyi nti ekifo ekyo n'abakyagala nabo bakyagalira ddala. Nabo bakikola ki? Naye bwe baba bakyagala, ffe tusinga okyagala, twagala fulaga beyala yekka. Basentebe twagala fulaga beyala yekka. Twagala kusitula olutalo lwe bayita kakuuzi. Omuntu yenna ayagala ekifo akwatagane ne ssentebe alina ki? Alina fulaga. Njagala nyanirize diso sisiri kano kammwe aba local government. Gundi teyampagira nina okufaafaagana naki? Mbasaba ako ke kansinza obubampisa. Era mwe mulimu ka message akagamba nti oyo munafu nnyo. Oyo muki? Teriiyo w'amaanyi. Ate teriiyo munafu nga tuli wamu nga muli mu kibiina. Ffe tukolera mu kibiina. Oba oli awo naawe yayogera ekyo tewali wangudde. Singa tekyali kiki? Maanyi ga kibiina. Kati saagala n'eddakiika n'emu kuwulirayo munafu ng'atalina fulaga. Buli alina fulaga ateekwa kuba waki? W'amaanyi. Okuggyako omubbi w'amataka. Oyo ye nagambye ligesitula buli gwe tugenda okunoonyerezaako ng'obadde mu nsonga z'okutawaanya abantu n'okubba abantu amataka. Eyo fulaga nze ngendo giri kuolinga. Era ngenda giri kuolinga. Teriiyo mubbi wa ttaka kuddayo genda kutawaanya ate bantu ku kitundu. Saba buli mukulembeze nayise ba councillors ab'LC5 nga mbasaba baddeyo ttiimu zaabwe zonna. Leero teriiyo kyalo okubeerako balonzi 10 oba 8. Yagala abalonzi babeere mu 8. Ate nga bonna baki? Akaalo konna nga kalonzi. Kakati tugatte amaanyi. Kati amaanyi ge tugasse mugategedde. Twatandise na RDC ye number 1. Netuzaako DPC number 2. Netuzaako UPDF kubanga twayise wano
gundi brigade commander era manyi nti akola ki ajje wano kati mbawuta bw'aba atudde kati awo ne tugamba nti chairman LC5 omugole waali tuli naye era ajja wano ne tugamba nti sipiika emukubireko sipiika ono mu ngalo nyingi ani yali amanye edda nga bwe bagamba sipiika naye nga kayambala akakondo naye kati tulina sipiika kaafu muntu kawale kakola kati kati tulina sipiika abaNRM ku luno we batutwalako ebitundu kakati ekyo ne kiggwa ne tugamba nti kaakati ssentebe mwami Ssemakula n'olukiiko olwo n'abalwanyi bonna naffe weetuli n'abamagombolola kati bwe tuva eyo mwami Lukooya twamuyise ne local gavumenti naye tumusindike naye agenda atabaale luki era bannaffe ddala ayagwa atayina na gavumenti kati agenda tuwangula atya wansi eyo kati tunywere bunywezi tubeere bumu tusobole okugenda mu lutabaalo luno yagala twala omukisa guno okuggulawo olukiiko luno kubagenda mutema so naalisabye maama RDC ne ssentebe akantu ako katuluma katwonoonera wansi eyo then ne bassentebe wano ssentebe gwe nninako akantu naye ye nja kumusinkagana njogere naye